Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabbuli eya 24 olunyiriri olusooka. Luno nno lugamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi yonna n'abo abagituulamu. Olunyiriri luno lwagala nnyo mu bulamu bwange kubanga lumpa essanyu era lumpa essuubi. Nti buli kintu kyonna ekiri wansi w'enjuba eno, buli kintu kyonna ekiri wansi w'eggulu, kyonna kitambulira ku maanyi ga Katonda. Kabube bukulembeze, kabube maanyi abantu bonna bali mu nsi eno, amaanyi gonna abantu bonna batambulira wansi wa mukono gwa Katonda. N'olwekyo nange kimpa amaanyi okuba nti Katonda yafuga obulamu bwange era ntambulira mu ye, awatali ye tewali kyenyiza nze ng'omuntu. N'olwekyo naawe nkulekera olunyiriri luno omanye nti goyinza okusalawo okulowooza ebingi, naye byonna biggwa nga Mukama yasalawo mu bulamu bwo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Abantu ba Katonda mwenna abatulaba olunaku olwaleero twagala okwebaza Katonda olw'okubayisa mu nnaku zonna z'abayisizaamu. Nga tweyongera okuyiga olunaku olwaleero twagala okwebaza Katonda kubanga twadde ekigambo ekijja. Nga tugenda otandika okugabana kwaffe, katwebombeke tusabe. Katonda waffe omulungi tukwebaza, tukusaba nti olunaku lwaleero tuwa omukisa okuyita mu kigambo ekyo n'okukitegeera. Okirambule eri okutegeera kwaffe kisobole okukola mu bulamu bwaffe. Kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunaku olwaleero tugenda okwongera okuyiga nga tuva wansi w'omutwe ogugamba nti emirembe. Mu kasisimuko ak'Oluzungu kagamba comfort. Comfort. Okuwulira emirembe ku mutima. Bayibuli etulaga abantu bangi abayita mu kaseera akazibu. Naye nga tetunagenda na mu Bayibuli, tukimanyi nti abantu bangi bayita mu kaseera akazibu. Akaseera oluusi nga ebintu ebibakwatako ebibaleetera akaseera akazibu bikwata ku bo bennyini. Kuba ekyokulabirako nga okuba nti bo bennyini balwadde. Atulaba ng'ali eyo, oyinza okuba nga wetwogerera oli ku buliri tosobola kutambula ng'oyita mu kaseera akazibu nnyo. Atulaba ku nkyaleero oyinza okuba nga wateeseteese kutambula ogenda okola emirimu gyo naye nga tosobola. Bakubidde essimu nga ekumalamu amaanyi. Oyinza okuba wateeseteese okutandika olunaku obulungi naye amawulire agasuuse okujjewo tegabadde ga ssanyu. Ebintu ebimu ebituyisa mu kaseera akazibu bikwata ku ffe ffennyini oba ku ab'omu nnyumba yaffe. Oluusi bikwata ku balala ab'eŋŋanda zaffe oba bikwata ku bifo eby'enjawulo bye tuba tubeeramu. Abamu ku mmwe abalina bizinesi ng'ezo buli kaseera towona kuva mu bbanja limu okudda mu bbanja eddala.
abalala tetukyalina financial independence. Buli akasente kofuna kasasula ebbanja ekkadde. Tugenda kuyita mu kitabo kino eky'Abakolinso ekyokubiri olunyiriri essula esooka olunyiriri olwokusatu. Lusoma bwe tuti: ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Nti ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda okugamba ebigambo Pawulo okuwandiika ebigambo bino abiwandiikira Abakolinso ng'akimanyi nti nabo bayita mu kaseera akazibu nga bakyagezaako okutegeera Katonda. Ne mu kugezaako okutegeera Katonda basanga ebasoomooza. Bangi bajja eri Katonda nga bamanyi wenna agenda eri Katonda ennaku yange ejja kuggwaawo, okusoomooza kwange kujja kuwona. Bangi bajja eri Katonda nga bamanyi obulwadde bwe nnina Mukama y'anaabuwonya, naye oba oli awo n'owesanga nga balina okusoomoozebwa mu ngeri emu oba endala. Omutume Pawulo ono zijjukira mu kyawandiikibwa ekimu ayogera ku kisa ekimumalanga ng'agamba nti yayinanga eriggwa eryali mufumita mu mubiri, eryali mufumita mu buweereza bwe. Kigambibwa abantu abamu nti oba oli awo eriggwa lino gaali maaso gano agaafuna ekitangaala ne gabeera nga gakosa engeri gy'ali alabamu. Kizibu kutegeera kiki liggwa kino okuva gye ndi, liggwa ki eryali lisumbuwa Pawulo. Naye alaga nti mu buweereza bwe yasanganga obuzibu, naye ekisa kya Katonda ne kimubeera n'asobola okuweereza mu obulungi bw'atyo. Mu Bayibuli tulina abantu bangi abaweereza Katonda nga mu butuufu mu kuweereza kwabwe wandisuubidde nti tebandizeemu kusanga kusoomoozebwa. Omu ku bo ye Dawudi. Dawudi afukibwako amafuta ng'akyali muto era n'aweerwa okukakasibwa nti alibeera kabaka. Mu kubeera kabaka Dawudi aba tannafuuka kabaka naye nga mulimu kabaka atudde mu ntebe eyo. Ebiseera byonna Dawudi bye yamala mujjukire mu Samwiri ekisooka nga kabaka alangirira bwayo kabaka Sawulo asuubiza ekintu ekinaaweebwa oyo omuntu yenna anaavaayo n'alwanyisa Goliath nti ajja muwa muwala we. Era Dawudi Katonda n'amubeera n'amusaasira n'agenda n'alwana ne Goliath. Dawudi yakozesa obuyinja butono naye Katonda n'amuyamba mu lutalo olwo obuyinja obwo ne butta Goliath. Mu buweereza bwe neesanga ng'alina okuwasa muwala wa kabaka Sawulo. Naye ebiseera byonna Dawudi wandirowoozeza nti yandibadde mu yeekaalu ng'agifuniramu emirembe, naye ebiseera bingi yali mu dduka. Olunaku lumu kabaka yava mu mbeera n'akwata effumu, omwoyo omubi ng'amwambadde n'alikasuka kata ate Dawudi. Naye Dawudi Katonda n'amuyamba n'alyewoma. Olaba Dawudi ng'ali mu lubiri naye nga mu lubiri omwo tafuniramu mirembe, buli kaseera adduka yeekweka ava mu kifo kino adda mu kirala. Gwe nno gwali eyo oluusi yeegomba ennyo okulaba abalala abali mu bifo ebirala, tomanyi kiki kye bayitamu. Oli ayinza okubeera mu mbeera nga ali mu mbeera ya bwakabaka naye ng'embeera gy'ayitamu yeetaaga Katonda n'obukuumi bwa Katonda. Dawudi embeera gye yalimu, abaamulabanga nga ali mu lubiri balowoozanga ali ku byassava, alya anywa, naye nga Dawudi yabeeranga kudduka. Olunaku olumu mutabani wa kabaka Sawulo yamuppirangako n'amugamba nti kati we nalabanga kabaka ali mu muudu nnungi n'akutemyako, naye we nalabanga ali mu mbeera embi dduka misinde vaawo genda. Naye Katonda n'agumya Dawudi n'amugumya okuyita mu biseera ebyo byonna okutuusa okufa kwa Sawulo. Kigambibwa nti Dawudi yafuna emirundi mingi egita Sawulo kabaka
ayingire mangu okwanguyiriza okuyingira ku ntebe ku Namulondo, naye teyakikola kubanga yali amanyi nti Sawulo yali afukiddwako amafuta. Naye mu mbeera eno yonna Katonda yali yamufuula dda kabaka. Mu bitabo bya Katonda nga Dawudi kabaka, naye ebbanga Dawudi lyayitamu okubeera kabaka alabanga obwakabaka obutannatuuka. Kyali kyetaaga okumulisibwa, kyali kyetaaga okutegeera Katonda, okutegeera nti Katonda yansuubiza n'anteekako amafuta nti ndi kabaka, ekiseera kijja tuuka mbeere kabaka. Njagala okwogerako eri omuntu ayita mu kiseera ekizibu eky'okusoomoozebwa nga ekiruubiriro kyo n'ekisuubizo Katonda kye yakuwa olaba kiringa ekitalituukirira. Njagala okugumya nti kijja kutuuka. Dawudi yalondebwa abeere kabaka ng'akyali mulunzi. Naawe gy'ogenda okubeera ojja kubeera mu mbeera eyeyagaza, naye nga w'oli kati tolina na ssente zikuwa transport. Njagala okuzzaamu amaanyi nti Katonda afaayo eri kubikwatako. Dawudi y'omu ono tugenda mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ya 3. Abameriki bajja ne bakola ki? Ne balumba ekitundu kyabwe, ne banyagulula byonna bye banyagulula, ne batwaliramu n'abakyala baabwe n'abaana. Bayibuli etulaga mu ssuula ya 4 awo nga Dawudi n'abasajja be bonna ne bakaaba ne beemalamu, ne bakaaba n'amaziga ne gaggwaayo. Kyokka nga Dawudi ensi yonna emanyi nti alina Katonda we ow'amaanyi. Naye Dawudi yezzaamu amaanyi ng'asaba, n'agamba kati kansabe Katonda atubuulire ekyokukola, abasajja bano tugende tubalumbe. N'asaba Epuloni awo, ne yeebikka n'asaba. Mukama n'amugamba balumbe, n'abalumba. Era Bayibuli etulaga nti we yalumba n'akomyawo byonna bye baali babbye. Bonna abasajja be abaagenda ne bakomyawo bye baali babbye, ne bakomyawo n'amagoba g'ebirala, ne bawaako ne bannaabwe baali basigadde. Katonda atuyamba okuyita mu mbeera bw'etyo. Katonda yekka yasobola okutuyamba okuyita mu mbeera. Wakiseera w'otuuka ng'owulira okaabya amaziga gonna gaweddeyo. Okoze buli kimu abasawo kye bagambye okukola. Abamu ku mmwe abalwadde sukaali mumanyi nti oyinza ogezaako kino, n'ogezaako eddagala eriroko, n'ogezaako eddagala eddala, n'ogezaako empiso, n'ogezaako okugira nga baga nti ate kati ekibumba kyalekeddaawo okukola, ate kaakati weetaaga musaayi buli wiiki. Nkimanyi nti abamu ku mmwe muyiseeko mu mbeera bw'etyo, era weewuunye oli mu kuwandiika bigambo bye bisembayo, naye Katonda akyalina amaanyi agakuwonya. Musajja wattu bakusayira omusango nti walwala obulwadde, wakola ensobi n'obufuna obulwadde, naye Katonda asobola okukuwangaaza. Wakola ensobi kyaggwa, naye Katonda akuwa obulamu obujja. Bayibuli etulaga mu kitabo kya Daniel essula y'omukaaga ti Daniel ne bafuna engeri y'okufuna Daniel ono okulaba nti bamukwata bamusiba, kubanga Daniel mu butuufu talina musango. Yali yaweebwa ekirabo eky'okutaputa ebirooto, yali yaweebwa ekirabo ekyoku revealinga prophecy nga muwandiisi ng'ate atya Katonda. Bayibuli etulaga nti Daniel Katonda n'amusukkulumya ku balala. So abakulembeze abaalingawo ebiseera ebyo ne bafuna obujja eri Daniel, ne basalawo okumutulugunya, ne bamuleeta eri kabaka okumuloopayo nti ono yatagomerera mateeka lye wataddewo. Okakana Daniel bamukutte bamutadde mu bunnya obw'empologoma, naye Katonda ow'ekisa n'ajja n'abikka emimwa gy'empologoma. Simanyi kiki kyali ku mpologoma lunaku olwo, naye Katonda yakikola. Waliwo oyita mu kaseera akazibu neweewuunya naawe oyiseewo otya, n'ogamba mpise mu maggwa gano gonna naye nga yiseemu ntya. Nga naawe w'otunula gy'ovudde
weewuunya engeri gy'otuuseewo naye ng'oyo abadde Katonda. Katonda bw'atyo yayamba Danyeri. Katonda asobola okuyamba okubikka emimwa gy'abalabe bo mu mbeera gy'oba oyitamu, n'akuyisa mu mbeera eyo paka buli omu waawo obujulizi n'agamba butuufu waliyo Katonda wa Andrew, Katonda wa Sarah, Katonda wa Tom, Katonda wa James. Teekawo erinnya lyeryo. Katonda azibe empologoma ezaagala okulya ezandikulidde okusobola okuyitawo, atuukirize ebiruubirirwa byo mu bulamu. Katonda okuyita mu mirembe, Katonda osobola okubeera mu mbeera nga ya kibuyaga. Tusoma mu kitabo kya Makko essula ya 35 nga Yesu ali n'abayigiriza be bali mu lyato, eryato libumbujja liva eno lidda eri. Gwe naatabeerangako mu lyato eryo, nze yalibeeramu nsobola okukubuulira nti naliko mu lyato wakati mu nnyanja, nga otunula eri olaba nnyanja, otunula emabbali olaba nnyanja, otunula eri nnyanja, emabega nnyanja. Naye ng'oli ku lyato liseeyeeya liti, amayengo agali wakati eyo mu nnyanja tosobola gategeera. Ennyanja n'etabuka. Naye ng'ekiseera ekyo kyokka Katonda yekka yakubeezaawe. Katonda yatuyisaawo ku lunaku olwo. Nene mu nnyanja wano mu kitabo kya Makko abayigiriza baali naye ne bamugamba, naye ssebo gwe tofaayo nga tuyita mu muyaga bwe guti. Naye Yesu n'azuukuka n'agamba emirembe gibeere. Oyo yagamba emirembe okubeera akugambe na kaakati, agamba kati mu mbeera yo nti ennyanja eteeke. Kibuyaga oyo akuyiyiza okumala ebbanga lino ateeke. Katonda akuwadde omukisa nate agenda kutereeza ennyanja eringa eyuugayuuga. Ebintu olaba bikutwala. Buli gw'ogamba oyize ekigambo kimu bintwala, biki ebyo ebikutwala? Katonda ajja bikkakanya. Katonda ajja bikkakanya. Njagala okugumya muganda wange. Waliyo oli oyo ng'agamba nti naye nze nalemererwa okumanaginga relationships zange. Buli gwe njagala nvaawo anziruka buddusi. Neegiba mikwano gyange mirala bulala sisobola gisustaininga. Olina mukwano gwo asobola okukkakkanya n'ayogera wamu naawe n'akutereeza. Bayibuli etulaga mu kitabo kya Yokaana essula ey'okuna nti omukazi ono ali ku luzzi, ali awo ebyensi bimutamye, azze ku ssaawa ey'ekyemisana okukima amazzi, si kubanga nti azze mu ssaawa zayagala okujja, wabula yakowa okwasosietinga n'abantu ab'enjawulo. Ayagala ekiseera kyajja ng'ali yekka neewa ku mirembe, kubanga embeera gy'ali ayiseemu ey'abasajja 6 yali emususseeko. Naye asanga omusajja ono amwera ddala emirembe, n'ayogera naye, n'aba naye n'emboozi, n'amubuuza nti genda ondeetere balo, genda ondeetere balo. Ekibuuzo ne kimuyitirirako, naye olukwa n'amubulira amazima, okakana ne bajjamu omukwano mu kwogera. Ekyaddirira omukyala n'ategeera nti ayogera ne nnabbi wa Katonda. Olina obuzibu mu kulireetinga n'abantu, Katonda akuyambe olireetinge bulungi n'abantu. Yesu akuyambe, yogerako naye mugambe nti binnemye, ngezezzaako okutereeza obufumbo bwange bugaanye, ngezezzaako okwogera n'abaana bange bigaanye, ngezezzaako okukwatagana n'abooluganda bange bigaanye, ngezezzaako nzize gy'oli Yesu, nkwatiraako. Nyamba Mukama, ajja kuyamba. Yayamba omukyalo ono. Omukyala n'agenda ng'abulira ekyalo kyonna, timujje bannange, mujje mulabe omusajja ambulidde ebinkwatako n'ebirala. Omukyala n'abunyisa enjiri ya Kristo ekyalo kyonna. Njogera naawe olunaku olwaleero nti enkwatagano yo n'abantu gikwase Mukama. Beera n'emirembe mu kukwasa enkwatagano yo n'abantu eri Katonda. Ajja kuyamba, ajja kununula. Bayibuli etulaga nti waliwo abamu ate nga bo baawambibwa. Makko ekyokutaano
mulimu omusajja eyali ku lubalama lw'ennyanja erudda lw'eri nga talina muntu gwayogera naye, nga bo ku kyalo bamukoowa, bamusiba empingu ne bagamba nti ono ajja kulaluka, ajja tuvako mu ngalo, yeetaaga kusiba kumpi kusibako njegere, yeetaaga kuteeka mu gye baziika bayitayo ki graveyard cemetery, nga gyalina okubeera ali eyo emizimu gyamuwamba. Naye Katonda omulungi n'amanya nti omuntu oyo terina muntu mulala asobola kumukola ki, kumufaako, n'agamba kagenda amusumulule. Era Yesu yatambula n'agenda n'asumulula omusajja oyo. Ensi gwe yali egobye kubanga alina legion, emizimu emingi mu ye, Katonda n'amusaasira n'amusumulula. Yoyo Katonda gwe twogerako aleeta emirembe mu mitima gyaffe. Oyinza okuba eyo ng'otabuddwa, olina emyoyo egikusumbuwa. Katonda omulungi nsaba akugumye, nsaba akusumulule mu emyoyo gye mibi. Waliwo ekintu ekikwambala nga tomanyi kiri kuvaako kitya, tolina amaanyi geesumulula. Katonda yekka asobola okukusumulula. Nga tugenda okumaliza, njagala tugende tusome ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya 43. Isaaya 43 okuva ku lunyiriri Isaaya 43 okuva ku lunyiriri olwokubiri paka olwokuna. Isaaya 43 lugamba, bw'onaayitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro teguyakira ku ggwe, kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, omutukuvu wa Isirayiri, omulokozi wo. Nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo ku nsi, ne Seba ku lulwo, kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange, era wa kitiibwa nange nakwagala. Kyendiva mpaayo abasajja ku lulwo, n'amawanga ku lw'obulamu bwo. Kyekisuubizo kya Katonda okuyita mu Isaaya, ti Katonda nti n'onooyita mu mazzi ajja kubeera naawe, n'onooyita mu biwonvu ajja kubeera naawe, n'onooyita mu muliro tojja kusiriira. Katonda kubanga ali wamu naawe. Ate amawulire amalungi gali nti Yesu ng'agezaako okuwa ebigambo bye bisembayo eri abayigiriza mu Matayo essuula ya 28, Matayo 28 olunyiriri lwa 19-2, abagamba ebigambo bino nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabayigiriza mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Katonda atuwa essuubi ery'okubeera wamu naffe paka emirembe gino we giriggwaawo. So kyonna ky'okola manya nti Yesu ali wamu naawe yonna gy'obeera. Ali naawe ewakaawo, ali naawe ku mulimu gwo, ali naawe gy'owangaalira, ali naawe mu community, ali naawe mu buweereza bwo, ali naawe mu bulwadde bw'olowooza nti buzibu nnyo, ali naawe mu biseera ebyakazigizigi, ali naawe ne mu ssanyu, ali naawe ensi yonna ng'ekuvuddemu, ali naawe paka ensi eno emirembe egiriggwaawo. Katonda omulungi akusaasire, abeere wamu naawe mu byonna, akuwe emirembe ku mutima, kubanga ensi terikuwa mirembe. Ensi erina ebisoomooza bingi, naye emirembe giva eri Kristo Mukama waffe. Katusabe. Katonda waffe ow'ekisa ekingi tukwebaza kubanga otuwadde ekyawandiikibwa
ekituwa emirembe nti gwe Katonda oliwe agaba ekisa era n'okusaasira era gwagaba emirembe. Kwegalidde Ayi Mukama abatulaba bonna abawe emirembe Mukama basobole okubeera nga bakkakkamu bategere nti ensi mwe tutambulira ejjudde ebisoomooza naye gwe atajjuulajjuula oli wamu naffe. Gwe Katonda ow'ekisa oli wamu naffe paka ensi eno weeriggwaawo. Kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.